kujja ku kyeyo nalekayo abaana bange babiri ewaka nendekayo basista bange babiri n'abaana ba sista wange. So sista wange omu nannyambako okubeera n'omwana wange omuto. Kati nze neŋŋamba engeri gy'annyambako okulabirira omwana wange omuto, nange ekirabo kye nnyinza okumuwa kusomesaamu mwana we oba muwala wange. Muwala wange ono yali mu S1. Muwala wange wabeera mu S1 2 nga gwako we najjira. Ogw'omukaaga yali mu makati gaago we najjira eno ku kyeyo. Siisi wange naŋŋamba engeri gye kiri nti sikyasobola genda kukolera wala nga nina omwana wo, mbadde nsaba onnyambe tukwasaganyeeko n'omukulu asome, kuba bano abalala be yali alina baali bali mu bibiina bya wansi ng'asobola bakwasaganya, so ng'ono omukulu yali tasobola. Kati nansaba mukwasaganyizeeko ku oyo omuto, omukulu I mean. Engeri gye kiri nti omutabanyi wange yali atambula naye amubeera ku kiddo wadda kuba yali muto mwaka gumu kitundu we najjira ku kyeyo. Kati saa zino alina emyaka 5. So oyo sista wange abadde kale tabadde maama wa mwana wange, kuba n'omwana wange amanyi nga maama, naye bw'omubuuza maama we ajja kugamba sista wange. Kiri nti nze ndiwo nga maama amuwa ku ssente naye amanyi maama alabirira. Nyagadde kayisaawo so that muntegeere. Kati neŋŋamba engeri gy'alaze omwana wange laavu eyo yonna, nange okumulaga laavu ngenda somesaamu muwala waffe omukulu. Yali mu senior 1 we najjira. Saawa zino yandibadde akola fu guno omwaka, naye yandibadde akola fu kubanga awo makati waliwo omwaka gwataasoma oba sibitegeera bulungi. Olw'obusungu bwe nnina kati ebirala sikyabitegeera, munansonyiwa siri munyumya mulungi. Wentuuka eno 2022 nga nze alabirira ewaka, kasukaali kaweddewo, kasabbuuni, mmere, buli kimu nga mumanyi eby'omu tawuni. Ewaffe mu tawuni mukko kasite, nkangayite kasite kuba si site nnene, kasite. So ebintu byonna byakyuka, ebintu bya bbeeyi, ne weeba mmere ogigula ku dduuka eba ya bbeeyi mukko nga mumanyi eby'omu tawuni, ng'ate olina famire gy'olabirira. Kati awo nemba nga nsobola okikwasaganya, era 2022 saavingako yadda atta 10. Kati 2023 atandika embeera ekaluba. Mukama wange ayagala okunkozesa ebyensonyi. Mukama wange yali mukazi naye nga alina byayagala omukolera nze byesisobola. Kamukiyise mu bumpimpi nti mukama wange yali ayagala kamasaaji akamalayo, nga kamasaaji kayagala ayagala nkamukole ng'omusajja bwe yali kamukoze, ate nga nze nali siri interested mu ekyo. Nenyumizaamuko abantu ne bangamba kubira ku kampani, nenkubira ku kampani neŋŋamba just massage osobola okimaintaininga, mukole massage aziro nga azoba okipinga mulimu. Kati naye nga mbagamba just massage nga balowooza omuntu aba ayagala mu massagingako mikono, bigere weebityo. Kati nemba nga nnemereddwa nesisobola kumukola massage ge yali ayagala. Mukwano gwange naŋŋamba fuluma wabweru tukole. Wenafuluma wabweru tukole. Wenafuluma wabweru nakolayo emyezi 3. Emyezi egisigadde natuula okuva mu mwezi gwa nafuluma wabweru 2023 nga mu gw'omwenda gwa 11 Desemba nga sikola, January nendyoka nfuna omulimu. Wenfuna omulimu awo nali mmaze okufunawo amabanja nga nina osooka okusasula amabanja, wensula, emmere gye mbadde ndya byonna nga nina obisasula. Abali wabweru mukitegeera, abatolosi bajja kukitegeera, buli kimu kibeera ku bbiiru yo. Kati wenamalirizayo amabanja neŋŋamba kanziremu nkole ndabirire famire yange nga we nali ngirabirira. Ebiseera ebyo sisita wange naye naŋŋamba ayagala kujja bweru. Kati nemba nga obusente obumu mbuteekako mu sisita wange ajje, kuba ye eyamuleeta teyatusaba sente nnyingi, yatusaba akakadde, saako nange okulabirira ewaka okubawa ekyokulya. Era mu myezi egy'ebiri, January ne February, beekaluubiriza
nga baagala oli ajje ku kyeyo ate nga balina okulya ate nga n'abaana balina okusoma. Kati beekalubiriza mpaka mu mwezi nga gwakuna nga sisevinga nga zenkola zonna zigenda bugenzi. Njukira kati nina ono wa S2, nina wa omutabanyi wange omukulu ng'ali mu P2 nga noono omuto yali tasoma nga bonna nina obbalabirira saako n'okugulira ewaka emmere. Obuvunaanyizibwa bwonna nga buli ku nze ate nga famire ennene si ntono. Famire ennene ng'erimu abantu almost 10+ ng'ate nze mutwe mukulu. Ekindeese okumpaamu ku magezi ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart ebbanda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'amafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisusa Girls oba yogera ne Mama Aisha Najjemba ku noti 7 nkaaga mu emu 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3. Aisha Furniture Mart ebbanda. Ekindeese okumpaamu ku magezi ensonga simanyi nnyo okunyumya naye njagala muntegeere. Ekiri kundeetera okunyumyawo nti nina obusungu ku mutima nga n'ekyokusalawo kimbuze. Nfuna mukwano gwange ava ku kyeyo addayo e Uganda. Waddayo e Uganda atuuka ng'ate eriyo ne sisita we yava ku kyeyo we yadda e Uganda. Sisita we n'afa kati nga poloti ya sisita we yalimu ennyumba nga bali kugitunda. Oyo mukwano gwange n'ankubira n'aŋŋamba wano waliwo poloti osobola ogigula ng'ate eyo poloti eri kumpi n'ewaffe. Ne mubuuza ssente mmeka n'aŋŋamba 12 mulimu ennyumba. Ne mugamba kantumeyo maama gy'agirambuule. Kati mbuuseemu kaawo wonna paka mu 2024 almost mu December wendi kwogerera awo nali nsevinze ku ssente kubanga we ngambira nti nali nsevinze ku ssente nali nkola akalimu nga kaliko kaakasente 2024 nankubira n'aŋŋamba omanyi waliwo akapoloti kalungi kali ku kkubo biki nandiramu ne ngamba maama gendayo okalambule. Ebiseera ebyo nga maama wange gwenteresa ssente era nga maama ye buli kimu kyange era nakati ye buli kimu kyange siyinza kugamba nti biseera ebyo naguno gwaka ye buli kimu kyange ye Mukama abadde akyamumpadde nga mukazi mwesigwa. Maama ne mutuma agenda olambule poloti. Maama oyo agenda olambula poloti. Nangamba poloti eri walungi ngisiimye naye nga bagiseera biki ne mugamba mu bagayininge tulabe ssente mmeka zibakomako then manyi bagamba omuto gy'amanyi enkuba gyetonnya kubeera nange mmanyi waffe. Babagayininga batuuka ku bukadde 10 nze eno gye ndi nnemera ku 8 abangamba nedda engeri gye mulimu ennyumba gigule 10. Nze ng'ekirowoozo kyange kiŋŋamba ezo ssente miliyoni 10 maama ayinza okuba azirina. Sinakindi nga ziyitamu kuzembaddeemuwa kuba nze muntu abadde awa maama wange ssente nga simubuuza kati waliwo mmeka nga muwa buuyi nga mugamba maama ntaddeko kadde kamu kangereze kuzentera otteekako kamu kitundu 5 mugakozesa akakadde katereke wentyo wembadde nkola ntaddeko kamu kitundu 5 gakozese webityo ne school fees wabazze era mugamba kati school fees ebyetaago by'abaana bijjeeko balance mutereke nga simubuuza nti oba kati maama aliwo ssente mmeka nno nze nga mmanyi maama wange mwesigwa era maama wange mwesigwa. Maama agenda olambula poloti bwe yamala olambula poloti adda ewaka. We yadda ewaka essimu ne zivaako. Essimu we zaavaako n'enkuba essimu teziriiko. Ningamba omuntu yagenze okulambula poloti ng'ate ambuulidde ne ssente zibakomyeko lwaki tali online. Sisita wange yali n'essimu naye nga naye avuddeko online. Ne mbuuza buzibu ki? Naku lumu naku 2 kati nno nga bali bendiringa nabo ab'akapoloti nga bambuuza gundi akapoloti tookagule kaneite akapoloti tookagule
Ngamba nedda maama alina ssente mumukubire nkwata ennamba ngibawa mukubire maama wange alina ssente ajja kujja kuba yamaze okulambuula ki poloti. Nga bangamba maama tumukubira amasimu takwata. Ennamba ya sister we gy'otuwadde naye takwata. Tetumanyi buzibu ki nkuba ku ssimu ya maama egaanyi kati mbeera eno ekirowoozo kingamba walekayo babbade. Kubira babbade obatuma ewaka. Ninayo bbade wange omu nfanfe wange mulenzi. Yewe omukubirira ne waba ali mu tawuni alinnya boda n'agenda ewaka. N'agamba mwana gwe sobola kuvaamu kangende ewammwe ndabe maama era naye amuyita maama kuba tukulidde wamu. N'agendayo mulaba. Bwe yatuukayo yasangawo oyo muwala wange omukulu gwe nali nsasulira fees. N'amubuuza jjajjaawo aliwa teyamuddamu. Kati oyo bade wange kwe kuŋŋamba naye nno naawo ntawaanya. Nze Nankya Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Kale ngenda baguza plot okutandikira ddala ku miliyoni meka, mbaguze n'ettaka, mbaguze ebyapa okutandikira ddala ku miliyoni 10. Ate nga tukkiriza installment. Tuyina estate yaffe empya abe Wakiso kwe bayita Wakiso kona. Tubaleetedde estate yaffe 5/10 byapa. Tewaliwo ndagaano, tewaliwo 5/5, tandikira kwa 5/10. Oliwadde Mbogama njagala plot 2, njagala 3, njagala plot 4. Soko bandagire ku view. Sagala ate neighborhood ate teri bantu okujjako nga gwe toyagala abantu baabo. View mugiraba oli bulungi oli kasozi. Mwabagamba njagala view, njagala nga nnengera ekyalo kyonna, amasomero weegali, amazzi weegali, amasannyalaze. Oyagala kuteeka wano kalinaayo, oyagala kuteeka wano nnyumba z'abapangisa apartments. Office affe ziri awo Mengo opposite Apollo Kagwa ku Nayiga Sibyandala Plaza. Tubeerawo okuva Monday paka Friday. Muwala we alina essimu lwaki tokubye ku ssimu ya muwala we? Ng'amugamba muwala wange alina essimu nga mbadde sibimanyi. Amagezi kwe kujja nkubira sister wange ono eyajja ku kyeyo omugamba gundi muwala waffe omukulu yagula essimu kamutuume naye obuzibu era naye erinnya lye lisookezaako ng'amubuuza ni yagula essimu ng'aŋŋamba ni yagula essimu mbwe alina boyfriend alinamu akasente amuteekamu essente yagula essimu alina engoye ez'ebbeeyi z'ayambala. Kati olwo sister wange kwe kutandika okunterako sitole n'aŋŋamba obadde tokimanyi Christmas ya 2024 ng'omwana abadde ku muzuuli nga buli kimu kiri kwala aliko nza ki omwana alina essimu ekirala ayambala engoye za bbeeyi mu nnyumba batugambe nga tasitookinga oyinza olowooza mutunzi konzi wangi maama boyfriend kyoyo amukwanye ku myaka gy'alina okumugulira ebyo byonna. N'agamba mbw sister wange n'agamba alina boyfriend ne tukoma awo ne sibigenda mu nnyo. Ne mugamba mpaako ennamba ye nkubira maama taliiko kwe kumpa ennamba ya muwala wange. Ekyembi nsooka tteekako audio. Mugamba hello mbadde njagala kwogerako ne maama nze gundi. Nze maama wo gundi. Audio yagibuliriza teyanziramu nenkuba n'agaana okukwata nenkuba n'agaana okukwata. Kwe kuddamu nenkubira bade wange ne mugamba kati ddayo ewaka n'ono muwala wange agaanye okukwata essimu. We yatuukayo n'amuwa essimu n'amugamba maama we ayagala kwogera naawe. Natuukira ku nsonga ne mubuuza lwaki obwedda nkuba ku ssimu yo tokwata. Yanziramu n'aŋŋamba essimu yange ngisomerako si yakukubwako. Bw'oba obadde onkubira nze nateeseeko data wange kusomerako. Saamuzzaako kigambo kirala. Engeri gye twenkana obuwanvu n'obunene ayinza n'okuba nsingako obunene kati oba ebbanga ddene nga simulaba ayinza n'okuba nsinga obunene. Nze ndi mukazi medium ate siri muwanvu nnyo ate siri mumpi nnyo. Kati ate muwala wange oyo baamuzaalanga nze ndi mupittu kiri nti tukuze mu geegi y'emu ng'oyinza olowooza tuli baaluganda so nga ye aba mwana kunze. Ako nkayiseemu kukazzaako mabega mutegeera omuntu gwe njogerako nti kati waba ndabanga saizi ye sirina kye njogera n'awulira. Kati nkuba ku ssimu badde wange ngamba naye olweggulo nja kuyitayo ndaba oba maama akomyewo nkuwa oyogere naye. Badde wange we yaddayo yasangayo mutabani wange omukulu n'amubuuza jjajjaawo aliwa.
kwe kumuddamu n'amugamba jjajja ali mu ddwaliro. N'amubuuza jjajja mulwadde? Mutabanyi wange mukulu ssaawa zino 12 years. Kwe kumugamba jjajja bamututte wano nga pressure zimukubye nga tayogera. Ne neebuuza nze yamutumye okgenda okulambula poloti nze amukubisizza pressure. Awo neŋŋamba kansirike. Tumanya waliwo ekitagatta awo kati awo ebirowoozo ne biŋŋamba maama bw'agenza okulambula poloti alina byasanzeeyo ebyamalogo nti bimukubye. Nembeera awo nga mubigattagatta kati bali abapoloti ne mbagamba mulinde maama ate baŋŋambye agenze mu ddwaliro simanyi buzibu ki. Naye wanaaba azza engulu mumpeemu 1 week ajja kutereera ajje asasule ssente ko bbokaali era ne balinda. Bannange ekyakubisa maama wange pressure mugenda kitegeera. Maama namugamba ssente engeri gye nali nagulawo account bank ng'ekirowoozo kiŋŋamba onootereka ssente mu account bank engeri gye wali nti owandisizza ennamba ate ennamba baagisalako ojja kuba tosobola kuggyayo ssente. Kati kwe kumugamba maama ssente tozitwala mu banka zente zenkusindikira zijjengayo ku mobile money ozitereke mu nnyumba y'ensobi gye nakola. Kati odi yeeyo we nagiweereza muwala wange ono omukulu ali very sharp nnyo ku ssimu yadda mu WhatsApp ya maama wange n'awuliriza conversation yange ne maama n'awuliriza bye mugamba maama n'awulira n'obulungi nga maama ngamba ssente gye nzitereka ziri safe tebasobola zijjayo era namubuuza ziri safe waziterekawo maama kwe kunnyinnyonnyola gy'atereka ssente. Kati oyo muwala wange kwe kuwulirizeyo audio kwe kumanya wa ssente gye zikola ki gye bazitereka nga ssente gye bazitereka waliwo ko distance okuva ewaka kuba kyeneerabidde bagamba nti maama alina gy'alimira naye gy'alimira waliyo amayumba era baamuwaako ennyumba mwasula era waasule gy'asula eyo gye yatereka gy'asula eyo ng'agenza okulima gye yali atereka ssente kubanga balakisi teri asobola mmenya nnyumba yo ng'oli ne waaba agimenye n'ayingira bonna abalimu bajaasi bamanya nti gundi ye yamenye so nga mu balakisi omwo tebasobola kubba ssente. Kati kanzire wano maama ava mu ddwaliro nkuba essimu bagaana okukwata nziramu ntumayo bade wange atuuka yaŋŋamba nno nasanze maama wo nga pressure yamukuba tayogera mbu pressure waggulu yamukuba naye sanzeeyo sisitawo. Kati ne mugamba woddayo olw'eggulu mpa sirisi njogere naye mukulu wange kwe kumumpa ne mubuuza kiki baŋŋambye maama mulwadde n'aŋŋamba yabadde wano pressure ze ne zimulinnya. Ne mubuuza zaamulinnye zitya n'aŋŋamba alinamu ebimutawaanya konze okay bimutawaanya biki ebyo ebimukubisa pressure. N'aŋŋamba nze sibitegedde biki so nga abitegedde naye ng'atya kuŋŋamba. Kati nziramu maama we yatereeramu wiiki ng'emu kitundu ne mugamba maama akapoloti kali walungi ddayo kwata ssente ogende osasula akapoloti. Maama we yawuliriza audio teyanziramu wabula yakubira muto wange kuba ono omuto wange yajja ku kyeyo n'amugamba ekituufu ndi kutya okwogera ne muganda wo okumubuulira amazima naye kati basooka ne beegeyaamu nga tebannaŋŋamba munansonyiwa kyengenda okwogera. Basooka ne beegeyaamu nga bali kutya okuŋŋamba kuba nze ndi short tempered nze ekibi nkiyita kibi yenze. Kati ne maama wange sometimes alemererwa okunfeesinga okumbuulira obuzibu bwonna bwe babuzze naddala nga buzze nga bukwatagana nga birimuko ku nze aba atya okuŋŋamba kuba akimanyi nze ekibi nkiyita kibi. Kati nze ndi short tempered mu bufunze ewaffe bagamba nina empisa embi njogera bubi. I think n'emikwano egimu egityo egiŋŋamba gundi oyogera bubi mbadde abasinga obungi bwe batyo baŋŋamba tunyumya naawe naye oyogera bubi bannaaye sirina accent eyogera bulungi n'abantu wenti wemba nkyogera nze omuntu waŋŋambira mbu njogera bubi nze bwenkulabako ekibi nkugambirawo nti ekyo kyokoze kibi sikyaga oba oyagala kubeera mukwano gwange ng'okyakola kino na kino na kino toddamu kunyumya nange
kati awo omuntu akitwala mbu njogera bubi era ne maama waatyo nze wanyumiza wano ekintu ne waaba ye ali mu nsobi mugamba maama ye wakoze ensobi wandibadde tokola wooti ne wooti kati awo nga bagamba nina bad attitude nyombesa maama lwaki mba mugambako simuyombesa wabula nze ekibi nkiyita kibi kati basooka ne beekolamu eyo akakiiko nga tebaŋŋambye ne basirikira ekyama ne kimulya n'akogga naggwaawo kuba natumayo n'omuntu ne mugamba nkubiraako maama ekifaananyi onsindikire wallahi mu weeks 3 maama ze yalwalira yaggwawo naye nkana oluti naye nga neebuuza pressure kye ye yamukubye n'emukozza mu ddakiika nga tayogera kikibakubisizza pressure kati nkubira muto wange simu mubuuza buzibu ki nga maama muteerako message tanziramu biki like nga wayiseewo 2 weeks muto wange kwe kuŋŋamba kyengenda okugamba ndi kukubbirako olinde we banaakugamba amazima ekituufu kiri nti wabatumye okugenda okulambula poloti maama yagenze okudda awali ssente nga maama we yali asuubira ssente teziriiwo byenjogerako bya 2024 nga ssente teziriiwo nemubuuza ssente teziriiwo zaalagawa oyo muto wange naŋŋamba bajja kugamba kati nentandika okubamu wano olufaananyi neŋŋamba maama yaŋŋamba ssente azitereka eri mu balakisi ani yagenda mu balakisi n'ajjayo ssente nentandika okugamba maama ssente yaziri atya kuŋŋamba alina kye yazikolamu nga ndi awo obwongo bunvuga neebuuza ssente maama yazikola ki nembeera neno nga ndi very stark nga nkola emirimu sibitegeera nentuuka n'okuva ku mulimu nga mpulira nange pressure eyagala kunkuba nentuuka ewaka nenteekako data nembakubira nga bonna tebankwata nga bonna banzijako bujja naye ng'ono muto wange amaze okunzibirako ekyama neninda kanende time entuufu etuuke bajja kuŋŋamba kuba nze mu family sirinamu best friend. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo gwaffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Nti ono best friend wange ye maama, nze oli niwaaba nkwana nyumiza maama wange ne mugamba waliwo wano fala eyankwanye n'agamba era kirabika fala kuba ggwe tuwayamu nga bakyali nti mba nkyogera ye mukwano gwange kuba nina embeera mwe nayita nenyumizaako sisita wange ne mugamba naye togamba maama. Odiyo nga bwe nagimuteerako we yagisukuma n'agitwala ewa maama n'agisukuma n'agitwala ewa siisa omulala n'agitwala ewa taata ne mmanya nti kati mu family gwe mbadde ndowooza nti alina ekyama naye takirina, kati ebyama byange kambyesigalize. Kati nembanga maama wange kyali wange tunyumyamu tusaagamu naye nga tosobola mweyabiza wenna nga bimanyi abawala. Kati maama adde engulu bulungi atereeramu afuna time ankubira oluvannyuma nga wayiseewo omwezi gumu nga ne poloti banvaako nga bagamba kirabika nali mbakubisa nali how much mbu ffe bakadama tubuuza how much ne banvaako. Kati maama kwe kunkubira essimu n'angamba mwana wange nsonyiwa, nange ne neewunza nga atalina kye mmanyi
N'angamba omuzadde teyeetondera mwana naye nfukamidde ku maviivi gange mu mutima gwange ensonyiwa. Mama we yaŋŋamba ekyo ekigambo amaziga ne gayiika ne mugamba buzibu ki. Nze ekirowoozo kyali kiŋŋambye nti waba maama ssente yazikozesa sigenda munyiigira. Ng'era ekirowoozo kiŋŋamba waba maama we yalya ssente tonyiiga. Era nali maze okiteeka mu mutima nti waba maama ye yalya ssente siyinza munyiigira kuba bingi byempiseemu ng'ate abadde hero wange ne ŋŋamba sigenda munyiigira. N'aŋŋamba mwana wange nsonyiwira ddala ne mubuuza kiki n'atandika okukaaba. Ne mugamba woba onkubidde kukaaba pressure ziddemu zikukuba essaawa zino sirina ssente za ddwaliro. Mbuulira buzibu ki? Nga nteerako sitoole nga ŋŋamba ssente gye nazitereka. Bulijjo ŋŋenda bugenzi n'enteekangayo ssente nga sibalaamu. Naye ng'ekirowoozo nga kiŋŋamba ssente gye ziri. Naye okubazzaako emabega katono maama wange yalwazaako omwana wa sisita wange muto wange. Omwana wa muto wange yalwala. Maama n'agendako emulago ku kitanda. Kati maama we yabeera emulago ku kitanda yamalayo wiikisi 3. Kati essente awo we zaabulira. Era awo muwala wange we yagulira n'essimu. Kati maama n'aŋŋamba essente zaabula. Naye we tubuuzizza mu balakisi. Mu balakisi ku mulyango waliwo kamera. Baagenda otunulako kamera nga muwala wange ono omukulu atera okuyingira mu balakisi. Kati kwe kubuuza banneiba ne bagamba oyo muzzukulu anti kati maama wabadda we yalinga agenda okulima yagendako nabeeyo mu balakisi nga kyayagala nti ekiseera kiba kituuse ng'abeetaaze ng'ali mu balakisi ku mulyango baleme batawaanya nti mulagawa nga bamanya bumanya abo bazzukulu ba gundi bazeera ba gundi. Kati bwe baamulaba tebaatawaananga kubuuza nti okimye eki. Omukyala yeepakiranga okuva ewaka paka mu balakisi waliwo kaakagendo booda 2,000. N'agendanga mu kaluumu ke baawa maama eri gy'alimira. N'asimulula keesi n'alekayo keesi y'engoye ennene. Kati keesi y'engoye ennene maama yali yagula akabookisi k'ekyuma nga ssente azisuulamu akabookisi. Kati yinze buli we namuwanga ye yagendanga n'asimulula ensawo n'asuula eno waggulu ku mumwa. Essente n'atatunula wansi w'akabookisi ng'era tabimanyi. Kati muwala wange we yafunira opportunity nga maama agenze okujjanjaba mutabanyi wa sisita wange emulago. Muwala wange omukulu ono gwe mbanyumirizaako nti mbadde musomesa oba nali musomesa nga njagala atuuke mwesifo abulanshinga akola obusawo gwe nali nsomesa nga yagendanga n'ensawo laptop bag n'akwata akabookisi n'akatwala mu ttawuni ku bawolodingi ne basala n'ajjamu ssente z'ayagala ne bagattawo akabookisi n'akazzaayo nga we kali ng'era tosobola mmanya nti waliwo bba oba baakabbyemu ssente n'akazzaayo mu nsawo. Kati banneiba eno mu balakisi be bagamba maama ne bamugamba muzzukulu wo oli gwe wajjako naye wano eno mu kulima abadde atera okujja. Maama n'amubuuza ate ani yamuwa ekisumuluzo n'agamba mbu yakoona kuufulu n'agamba mbu ekisumuluzo kimuguddeko ate tasobola kuddayo waka n'akoona kuufulu n'ayingira. Era we yayingira yalwayo mu kisenge baamulaba kufuluma na laptop bag. Kumbe mukyala yagendanga n'ajjamu akabookisi k'essente n'akatwala mu ttawuni ne bookya n'ajjamu ssente z'ayagala n'akakomyawo. Ye muwala wange gwe nali nsomesa. Singa saawa zino either yandibanga abadde agenda kola busawo oba nga agenda mu senior 4. Kuba waliwo omwaka gwe yatuulamu gw'ataasoma. Kati teyatuulamu yandibadde ali mu senior 4. Yatuulamu just ttaamu emu eri gye nabeereramu nga sikola. Kati ekindeese okumpa bulamu maama yaŋŋamba
engeri gye kiri nti muganda waakulabiriridde abaana n'omutima gumu. Omwana we tobeerako nakyomwogerako, tobeerako nakyokola. Essente twasanzeemu obukadde 5 naye tubadde tusuubira nti maama ng'agamba asuubira okuba nti yandisanzeemu obukadde nga 12 according nti buli mwezi mbadde muwa kasente. Era nga maama ye ekirowoozo kimugamba nti singa ssente ezo babadde tebazibba twandisanzeemu obukadde 12 kubanga nalinako ekirowoozo ekimugamba nti njagala kukomawo bino byendimu eby'obutolo sinaatera obbikoowa, njagala kukomawo ngiyeeko mu nsi endala. Era ne tusaagamu awo n'aŋŋamba munaazunganga mu nsi temunfumbirwe. Kwe kudda mu lwali ne mugamba munaye abatuwasa babuze biki ne mugamba naye nga sinnafumbirwa njagala kugezaako mu nsi endala kuba Saudi nnungi fayini naye obutolosi nabwo tukolera ku bunkenke buli kadde kwebikkirira tulinga abasibe biki. Ne munyumiza ne mugamba napangisa n'akaluumu kantuddemu buli mwezi 5,000 ginnuma biki. N'aŋŋamba era gye 5,000 gy'opangisa ennyumba mingi komawo eno tuyiiye konze kaale. Kati nga ntuuse ekindeese wano okunnyamba muwala wange saamwogerako nga bwe baŋŋamba nakaaba namala ennaku nga 4 nga sirya mmere wabula nga nkola gwa kukaaba. Ng'era ekyasinga okunkaabya bwe baamukwata ne bamugambako essente kuba yali yeewakanye ne bamutwala ku kamera eri ku balakisi n'ekirala abaana ewaka baali bamulabanga n'ebyokulya nga bingi. Bwe baamugambako ng'abagamba temumpogganira like nga waka mugagga waka yali afuuse mugagga ku ssente ezange. Bwe baamugambako ne bamugamba maama w'oyo ng'abadde akuweerera abadde ayagadde akuweerera atuukeko n'agamba taddamu nakumpeerera n'obwo obusente bwe bu 10,000 anti nali ngambye buli mwezi nja kukwatangako 10,000 aweeyo ku ssomero so nga 10,000 gyali gimumala kubanga essomero tusasula 25,000 gye tubadde tusasula nga school fees. Ebisigadde transport biki transport ali kumpi na waka, essomero liri kumpi na waka eryo erya Siddi. Bitabo byokka maama we bye yalinga agula kozi n'obuntuntu obutonotono naye nga tewaali kyamaanyi nnyo nti school fees mungi. So nga 2,000 nga nze mugamba 2,000 nja gisasula mu myezi 2 nga talina kumpa ssente, talina kumbuulira mateeka ssente mmeka ze nnina mmuwa. Kati nze nga nasalawo nti buli ssente z'ensindika bajjeko 10,000 bagimuwe oba asoma oba tasoma bakwateko 10,000 bagimuwe nga kyessaagala aleme kwegomba nti nga ne wemba mazeeyo school fees we bamuwe 10 agulemu ekintu kyayagala ng'omuwala. Yatuuka okugamba muli kunjogeza nnyo kubanga babadde bampa obusente bu 10,000 ng'olwo bamaze omugambako lwaki yabba ssente. Ne ngamba maama oba omwana oyo tumutwaleko ku poliisi. Maama n'agamba nedda omwana tomutwala ku poliisi oyo mwana muto. Ekirala maama we agenda kunyiigira mugenda kwawukana bubi nnyo ate nga yakulabiririra abaana bo. Jjukira yabadde ayoza engoye z'abaana bo. Jjukira yabadde akola waati omwana wo. Omwana we yamufuula nsawo wadda. Kati wonaateekawo ebyo by'okugamba mbu tumutwale ku poliisi bamukuba ayogere ssente gye ziri oba ssente kyabadde azikozesa olwedde tubiraba. Yagula engatto alinga alina botiiki. Engoye empale za jjiini abadde agula buli wiiki naye nga tetumanyi ssente gy'azijja. Jaze zino zijjaze ennene zino ze tulaba ez'emitwalo 3 buli jaze efuluma babadde bagimuleetera wano. Ne mbuuza maama nga temubuuzaako muntu ssente gy'azijja omuntu n'atuuka okugula essimu. Mbw abadde atugamba alina boyfriend ate oba maama we tayagala mmugambako. Kyeneerabidde bagamba sisita wange tayagala gamba ku baana be era n'ogamba ku mwana we ayinza okunyiigira ayinza omala ewiiki nga takubuuza. Sisita wange tayagalira ddala gamba ku mwana we yadde si mwana we yekka baana be
naye nze nagamba abange wange waba akoze ekibi bamukube. Era nze abaana abange banjawulo nalaba nga ababe boonoonya owange omukulu neemugjawo neemuteeka mu boarding, ate mu boarding neemugja mu district eyaffe neemuteeka mu district endala, era abeerayo ku ssomero waka abeerawo mu luwummula kubanga baali bamwonoonye batambula ekyalo oluva ku ssomero nga batambula ekyalo bakimalako. Omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya siniya ey'okuna kubanga wo wagenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute Ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls omusinkana Ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Eyo kanveeyo ekindeese ekintu kisusse weribabbwa liri kusukka buli lunaku. Ekindeese saawa zino nasindikidde maama school fees azzeeyo omwana ku ssomero. Mutabanyi wange ono ali mu boarding amuzzeeyo ku ssomero. Essente nze nziteeka ku Airtel Money ku layini ya maama. Muwala wange obubbi bufuuse oba nkyogere ntya. Ekintu kinnuma ku mutima twasooka ne tusindikanga ssente nga buli we tusindika ssente maama agamba buli we musindika ssente bansalako emitwalo 3 bansalako 5 bansalako 3 ne tumubuuza baani abazikusalako mbw abeeyatero ne mugamba kati eyo layini gimenye gula layini endala n'agimenya n'agula endala. Kati we yagimenya n'agula endala maama wange nga mumanyi abantu abakadde tebamanyi nnyo by'amasimu ne mugamba layini gimenye ogule endala n'agimenya n'ajjako ssente zonna n'agula layini endala. Naye ne we yagula layini endala enjawulo 0 era ekintu kye kimu. Muwala wange yeewolera ku layini ya maama ssente n'azisindika ku ssimu ye. Okwo tekuba kubba. W'osindikako emitwalo 5 bukeera ku makya ne bakugamba kuliko 45 5 nga yagibbye ate mu kkalu yeekaza maama we ogambako ku mwana we ng'agamba omwana wange bamuwaayiriza kyokka ne kuzirya ssente nnyingi yagamba tumuwaayiriza. We nagamba nti ngenda muleetera poliisi omwana nakkiriza n'agamba kituufu najjako obusente n'engulako essimu ne mubuuza ku ssente ezaani. Era ebyaddala nze siddangamu kwogera n'oyo omwana era tetuwogera. Era nze wendi wano eno nze nga sirina kye ŋŋamba maama kuba kati amanya nti attitude yange embi nze nanyiiga saagala kwogera nabo nga tebali kuŋŋamba byansonga. Biri bye bansindikiranga message ne tuseka ne nkuba essimu ne museka byaggwaawo lwa nsonga bammenya omutima. Tosobola kugamba nti ku bukadde bwe balowooza nti singa kati bwaliyo obukadde 12 ne basangayo 5 nze nsigale nga nseka n'oyo omwana. Naye omwana asusse obubbi bannange mu nnyambe. Maama yakyusa layini. Juzi wano eno we nasindika ssente nasindika emitwalo 6 bwagenda okera ku makyanga kuliko 5. Ne mugamba maama ssente zagenzeewa. Angamba nze bangambye kuliko 5 ne mugamba ne musindikira ne message ne mugamba nkusindikidde emitwalo 6 mu 3 nga kuliko n'ezijjayo. Nangamba owa mobile money angambye kuliko 5. Kati kwe kumugamba kwate essimu eyo gitwalo owa mobile money njogere naye. Owa mobile money nangamba kankebere tulabe ssente
endala zaavuddeko zitya baagenza okukebera layini sente maama omuntu gwe yasembye osindikira sente nga yasindise ku layini ku nnambe baagenza ogikubako nga muwala wange yarisiivinga koolo nga bamubuuza ono gundi nga addamu nti ye ani ankubidde bwe baamugamba omwana yeewakana n'agamba si yeyeyo layini ebadde si yiye baaligambye lwaki tebamuggyako ssimu baagezaako okumuggyako essimu byagaana tetumanyi oba essimu ayita nayo oba agiterekawa teri amanyi nagamba amutwale ku poliisi mbeere eno nze nkubire maama poliisi oba ndiringa omuntu yenna amuntwalire ku poliisi maama n'angamba awo ojja kuba muli kwawukana na muganda wo oyagala mwawukane ne muganda wo mu bubi ku lwa mwana muganda waakubeereddewo alabiridde abaana bo yabooleza yafumba yakola buli kimu ono mutabanyi wange owa toopu kiraasi yamukeeza ku ssomero yamwoleza yamukolera buli kimu awo bye baŋŋamba obusungu bwe mpulira ku mutima nti ne woosindika emitwalo 2 agibbako 5,000 sirina nnamba ye ennamba ye gye nali mmanyi gye bampa luli yagijjako sirina nnamba ye muwala wange sirina nnamba ye naye ate alina essimu nga n'essimu gy'alina yagigula ku ssente zange ze yabba bagamba ewaka engatto alina sitooko engoye alina sitooko buli lufuluma alina oddwambalako nze wenkulidde mmanyi kimu nti maama waffe engoye twagulanga ku Krismasi wenkulidde nga tuli baana okwambala ku lugoye ng'olina kuba edda nga baganda baffe kubanze baganda baffe bo baali mahanga nze ndi muto ng'okugula olugoye balina kusooka kulima ife abakuze nga tukuzeeko ne taata ono alimu kaaka tawuni okugulira olugoye bakugulira zino ez'omu kikadde ze musiibamu muwala wange essaawa zino asiibamu zijja ze za mitwalo 5-4 nze mukazi wattu gyendi neerekereza okwambala obulungi nze engoye zengula ku ddungu yunifoomu za bwakadaama zengula lwe neerekereza ennyo kozi nga nzizeeyo ewaka nga ndi mu nnyumba bino bye tuddayokko n'obeera ewaka n'oweeteekamu ennusu 10 n'ogendako mu moolo era n'omaliriza ng'era engoye z'oguze tezimalaawo 10 lwe weetutteko awutu nti weetutte ku biiki ogenda tuuka eyo oguleyo ka kofi otuuleyo empewo ekufuuweko ka kofi nno kammeka ka 15 ka 5 riyaalo oveeyo dde mu kaluumuko weebaka olinde omulimu gujja ogenda okole byonna mbirowoozaamu nze neefiiriza sambala bulungi sirya bulungi sisiba nviiri sikola ki ne wemba kusiba nviiri nze neesiba neefiiriza buli kimu naye ekyasinze okunzija enviiri ku mutwe n'okuwulira buno obusungu n'okwongeza amaanyi ge muwulira njogeza sente zino ezasembyeyo zabadde zakugulira mwana ddagala muwala wange era yazibbyeko alina eyo wa sisita gye yakyala sisita wange omulala ali Namanga eyo ne wenjogerayo yakyalayo nammalayo ennaku 2 yavaayo abbye kyembuuza muze iwe guba muze nga guli mwana wa buwala omukama amutwalawa ye gunaamukomyawa so bannange byebyo nkole ntya mutwale ku poliisi saagala kudda Uganda kati kuba ekirowoozo kyange sikyakudda Uganda nti asobola okunziza e Uganda maama we tagambwako nze ne maama we kati ennamba ye sikyagirina bonna baakyusa amanamba enamba gye nnina ewaka ya maama ate muwala wange waka tabeerawo nti abeerawo buli kadde ne maama ekirala nze saagala kwogera naye kuba ne wenkuba essimu erinnya lye sirimensioninga nti gundi namufiisisa n'ebyokusoma sikyamubwa era tasoma akola gwa kuzunga ku kyalo ndowooze n'okubba gwe mulimu Mr. Sozi neebuuza nkoze ntya fayini ntya okwawukana ne mukulu wange ambeereddewo mu bulungi ne mu bubi ambeereddewo nga ndi eno
nti abaddewo nga maama kuba nze n'omwana wange tammanyi nga maama namulekayo nga mwaka gumu kitundu gwamanyi nga maama we ye sisita wange kyekisinga okunnuma nti bukeera butya ku makya omwana wange n'agamba maama eyankuza si ye maama wange ate maama wange omutuufu baayawukana lwa nsonga eno n'eno kuba kati mutamanyi wange alina emyaka 5 gwamanyi nga maama we yoli sisita wange nze naye nkuba vidiyo kola ajja kuntunuulira ngambe oke nkulabye gwe maama naye ngulirayo capati ne soda talina na bigambo bya ngamba byenjogera naye kuba talina nnyo bigambo musirise so bannange nkoze ntya eriyo ekintu ekikutuulamu nga buli kadde owulira oyongera kujjula kuba sisuubira nti nze wenzire e Uganda tusobola okusula mu kasolya keekamu ebimu byakwerekereza sisuubira nsobola okwebaka mu nnyumba y'emu ne muwala wange ate wenzirayo sijja mufoosinga kugenda kufumbirwa kuba nakomyewo kuba aba alina okuva ewaka naye ekirungi nti ku ddungu nkyaliyo nkyayagala onnoonya ssente kubanga nze maama nze taata simanyi nawe nnyinza bagamba naye ekyokwawukana ne muto wange ne mukulu wange nsonga nkulu naye ate muwala we mukoze ntya ne musisita wange mukulu wange soogera naye era naye nagomadde okwogera naye era nze newe nkubira maama mbawulira mu background mugambe naffe gye tuli sibaddamu ekyo ebyaddala sibaddamu kuba nze nina obusungu ate nze obusungu bwange tebuntuma bagamba okusonyiwa naye eriyo omuntu gw'ogamba nti ojja kusonyiwa otya kigambo okusonyiwa bannange kigambo okusonyiwa kinene naali musonyiye singa takyabba naye newoosindika emitwalo 2 agibbako 15,000 maama yakakyusa pin code emirundi egisukka mu 5 ne bamukyusiriza eno oba omwana azimanya atya tetumanyi oba yafuuka mubbi ngeri ki kale leyini empya tebagiwola naye akozesa kwikironi nti kuliko ennusu 5 ayagala kwesindikira mitwalo 2 kwikirayo neneemuwola ogumu ekitundu so abawuliriza munyambe mumpabulemukko kuba yo pressure ejja kunkubira ku kyeyo saagala ate enkube kuba nange byempitamu bye bingi nze sente nzifuna ne mu bubi ezimu juzi wano baali banzise omusajja yali antuze eyo naye ejja kuba sitoole endala omuwalabu yali anzise naye sobola keera kumakya kubuulira maama nti maama ndi eno omuwalabu yabadde antuze nedda era olwo olunaku yankubira essimu nambuuza oli bulungi nenteekako simeiro naye nga tuva kulwana na muwalabu so munyambe mumpe ku magezi nja kuba musanyufu ngenda soma buli komenti alla wanaaba anyambi Mr. Sozi n'apostinga kasitole kange kano alla abanjagalire ensonga zo nzitegedde bulungi. I'm imagining the life or the situation of losing your 7 million. Omwana nze njagala okukitwala nti with experience omwana abeera ku kyondo kya Buwarabu okufiirizibwa miliyoni 7 ezo sente ziba nyingi because I don't think that is the kind of money omuntu asobola okukola within 2-3 months okusinzira ku working conditions or ward nani nga bitambula kiyinza oba nga kisoboka ne si kyangu so si kya bonna naye ate kisinga okuluma ye okubanga mwana wa muganda wo. Njagala kubuuza ekibuuzo ddala bw'oba oliawo ng'olaba tewaliwo muntu mulala gw'osobola kwesigisa ssente zo okusinga ku maama. My first question, tewaliwo muntu mulala asobola kuterekera ssente nga si maama. Kubanga ku nkomo ya byonna you like it, you don't like it, bino ebintu bigenda batabula. Mubeere nga temukyeraba nga mweyitako bweyisi. So nga ate golina ensonga ez'amazima lwaki oba owulira bw'otyo. Yo kamane ate n'omuntu w'omu nnyumba omanya eriyo abantu abagamba nti mbabulire kati abantu balina gye bakitabula olina agamba nti nze owange okunziba owebwerwa nziba
wano omuntu oli ajja kuba yes mujja kwenyigira mwinza n'okusalawo n'osalawo nti ye kati mu block nze sigenda kuddamu mulaba ne kiggwa ekiruma ye muntu ow'okukubba nga mujja kusisinkana mu lumbe mu mbaga mu kuziika mu kwanjula mu birthday mu kumanyagana byonna nga osigala osisinkana omuntu y'omu ekyo abala kwasenza naga nti mawulire nze owebweru kanzibe kyovula babala bagamba nti nze owa family tankolera mu business kankwesa owebweru anzibe mugobe nga tebalina gye banvunaanira ekimwewaza agamba nti bona ogoba owa family buli muntu agenda kusaako olukongolo nti munnanga ateggwe munnanga ate omugagga ate temwafuna sente n'ebiringa ebyo. So my first question, ddala bw'onoonyereza mu family yo omuntu yekka gw'oyinza okwesikisa sente is your mother. Waliwo n'engeri endala ey'omutawaana that kind of saving ng'osavingira nina mukwano gwange wano mwena mumumanyi wano ku kyalo nesijja mwogera recently yabadde ne issues alina omuntu gwe yeesiga n'amurecommendinga somewhere byalimu okutravelinga kati oli n'akwata sente ze eziri close to 5 million n'aziwaayo bw'aziwaayo wallahi ne bamukuba ate ono yali sure nti bali bagenda kukolera ku bintu byo bannange ne bamubba kati ono bamubba obwongo bwera bwaddukira ku ono yarecommendinga ono kati ate n'ono mukwagala okukuuma erinnya wenjogera ndoza sente azimalayo maachi ono ate atomye n'ekintu ekyo tegiweze emyezi 3 ama emyezi 3 giweze mukwano nedda lwaki nkyogera kati ogenda okwekanga ng'ono ne sente yali aziina ebiseera ebisinga waliwo abantu bemutetesa sente nga ne bwe waba ofunyiseewo obuzibu tasobola kubaako ngeri gyaziba kituli ekyo nina gwe mmanyi yakwata sente za munne miliyoni oba ziri 18 n'aziwola omuntu bw'aziwola omuntu oli wenjogerera gwe baawola ensimbi ali Canada yabulookinga eyamuwola ensimbi naye nga neyawola ensimbi teyawola zize ono naye kyeyakola teyamugamba nti owa esene naziwola n'alyoka apalapalanya akabanga ne katambula kakati njagala oyimagininga omuntu abanga takyakuddamu messages nogamba ne mukwano gwange yabaaki kati n'alyoka kugamba sente zo naziwola gundi ne ndaba nga alinga gwe baafeera okusinza ku byaŋŋamba alinga gwe baafeera nga bwe mbikugambye kubanga byenjogerako nasoma message ku message kati mu bigambo ebifunze oli amaze okumunnyonnyola sente ze wanteresa naziwola gundi ne gundi baazimufeerako kati mu bufunze tulinga abaggwayo message neekomaawo temulimu sorry oba nja kuzikuddiza yakomaawo kati emyezi giringa 6 tamuddamu messages maama ye mwesuka ku sente kubanga akikoze naye omwana waffe ono tugenda maama tusobola okukyusa omuntu omulala gwe tuwa sente kiri close to impossible kubanga maama abadde muntu mulungi ekibuuzo kyebadde nkoonako kyekyokuba nti olumu waliwo engeri entereka ya sente emu etali safe n'akatono why would someone keep money in the house ebyo munange banka zibyogerako ate abantu tetukiwa kitiibwa but it is not advisable okukwata sente ozitereke mu nyumba waliwo omuliro waliwo obubbi nga sente za banka kirala nnyo tukana tuba mama sente yabadde aziteeka mu banka biribanga bimutawanya kubanga mulala n'okuwithdraw nga bawithdrawinga sente ku ssimu ye oba ne baziweereza omuntu omulala nga takinaako na idea ono omwana wano woka waayina okubeera waliwo ebibuuzo byentunuulira ekisembayo ntera okukyogera nti olumu zino nazo ngeri ziba za kusoma enebadde koosi gy'obaddemu naye maama koosi ebadde expensive bulala. It is not a certificate, not a diploma, not just a degree. Kubanga tebagenda kutuwa mpapula tuveeyo nga tulina certificate kyaffe. Libadde ssomo eribadde very expensive. Tusobola okukyusa mu nkola ne wabeerawo means endala maama zaasobola okuterekamu sente. Sente zino okutuuka ku ssimu ye kubanga njala kukakasa si kyangu. Nze nange recently ne Nalongo waliwo awe eyamukolako olukujjukujju n'agenda n'aziwithdrawinga ne beewolirako ku ssimu ye nga tamanyi nongana kuweza sente naganze sente asiziraba mugenda okucekinga nga esente ku ssimu wazimuweereza n'essimu babadde bagibanja nga ye tamanyi nabi nangazi nangagamba amasimu gawola ng'alinga agamba nti bulijjo mbonaabonanga
banka tuli wano tuyita maama kiki kyogezaako kutegeeza oyagala kwewola naye nga tamanyi. So abantu babikola ne bannange omuntu gwe ndikwata nga yeewoledde ku ssimu yange bijja kugwera ku kitawuluzi. Kati mwe kitawuluzi mukimanyi bwe nga bijja kugwera mu mboga, emboga zemmanyi kale bijja kugwera ku police kwero soba mu kooti. It hurts, milioni 7 oli omanyi osenvudde kakati naturally olina akasongoyira oli short tempered omanyi bagamba mbu akakadde kawali tekalina ntondo ng'obuzina bwako we kabulesewe kabusanze ate kanaba kayombera ki kakati akasenteko kako okatuyanira waliwo kosembezaawo ng'olaka akasenteko bwe kali ak'obulumi nentyamu ne ngamba maama omwana w'abandi tobanga weeryamu kasente kange kayita mu bugubi konna kayita mu bugubi naye nenge gyolese kayita mu bugubi mukama akusaasire kireme ebbeera nga kyekyo kye nalowoozezza naye nosigala nga weewuunya. Waliwo abantu abasindika sente zaabwe mu bbanka. Njagala kati okuwa challenge tufuneyo nkuba kyeyo nga gy'oli eyo oli mu kyondo kya Buwarabu. Your money goes straight to the bank. Do you just deposit money to the bank straight from that working area? Do you just send money to someone else depositing to the bank? Twagala okutegeera means. In fact ngenda nakubuuza Becky mukwano gwange wa Sentinel wanambuulire manager nti omuntu bwabeera ebweru ddala means zokka zakuba nti alina kuweereza kasente kasooke katuuke Uganda kalyoke kayingire banka tewaliwo ngeri gy'asobola kuweereza kasente nakadepositinga straight to the bank. Bannange kasasiro kiteezi akasenteko bwe tugamba nti oba weekuumeko muzindo kabeereeyo bwe bakakusasula obeere nako ate otandike kufaafagana naye ate owuyo olaze olina bizibu gwasula bwotyo nga oli mutolosi osule ne kaashi nedda ebyo byonna bwe mbyogera ndi mu kutakula bwongo bwa buli omu wano bw'obanga olina idea ku kino jangu mu comment section sister nga byagambye nti mwetegefu ajasoma comments zonna jangu otubuulire olinayo kyomanyi wano kye tuyinza okukola akasente ka sister ne kabeera seefu naye nga ebintu ebimu ng'ate bikulu kwe kwogerako ne muganda wanyiige naye ng'oyogedde mazima nti muganda wange tojja kusanyuka nga bukedde enkya nga omwana waffe oyo ow'obuwala bamukwatidde mu bubbi obujja okumuswaza ku kyalo kyonna bw'abanga bba ba mu nnyumba kitandika okukula kijja kukula kigaziwe agulewo ne branches enesigale nga headquarter gali gabeere Matabi omwana ajja kubeera nga akula nabanyumizaako omwana ow'obuwala gwe mmanyi n'amaaso gange bwe gati omuwala eyasoma omuwala omulungi nga nayogerako ne gaayi okwagala okumanya ddala kiki omusajja kyeyasinziirako okuleka omwana ono omuwala benjogerako mbamanyi ate omusajja wa kitiibwa kakati njala musookemu mujje ku level eya Uganda mumutwale ku level eya East Africa mu bunene bwe nga twemanyi nonga ne kati Brad njala twogere nga bantu bakulu kachudreni kano nga kaali kakwagala ate kachudreni kano ndaba guggwa nangamba Brad ate gwe ngenda kulimba jangu nanga ne njogera biri off record nze sina budde bwakudda mu bantu nyinyonyole bye kasasiro w'oyo muwala nga tudde bali ngamba Brad akawala ako kalaba bwe mumba mine ngeje muyinzo kayamba mukalambe akawala kabbi banange nendoka ngamba jemo bi anti namwe wana amanya musinisa masirisa je kanjogere kikulume nga jemo bi omusajja nagamba nti akawala nkatega sente nenzi kajje wako okunkyalirako ne tukabeera weekend kagenda okuvaawo nga sente zo obadde olina $2,674,804 ogenda okujjanga $300 tegiriiko naye ng'obadde oli sure n'agamba kali akantu kaali kabba nga kayinza okubba waliwo abantu abalina oba okwegwanyiza kububa bubbi naye nga atuuka nabba n'obuntu obw'ekisiru nga bwe nabagamba nti waliwo omuntu alimba n'atuuka n'okubanga alimba n'akunyumiza emboozi gye wamunyumiza nongamba Brad ate tosukka eyo emboozi nze nagikunyumiza ze mbadde njitutte kakati n'oli mulaba buno bazita earpads nagamba ka children yako kajja ne earpads n'azijjamu n'azitwala
n'ogamba ne yapaziza n'abyegaana n'ogamba n'essozi nga nabadde mbimuteza ebimu. Obuwoowo n'agamba omuwala gwe nkugamba omumanyi siri muntu ali mmiini nkwata bulungi akasente nenkamuwa aba avaayo n'omuwa ekyetaano n'omuwa eky'ekkumi kubanga ate naye yali muwala muto si muwala bano abalina obuvunaanyizibwa nti alina obuvunaanyizibwa. N'agamba n'essozi omuwala oyo ekyatuwawula ate ye akimanyi naye tayogera mazima kubanga akimanyi muzibira naye omuwala munnange mubbi. Njagala okubategeeza ebigambo bino nga mmaliriza so oba sho n'okutuuka olwaleero omwana omuwala oyo si mufumbo naye ekigambo kiri eky'obubbi kiwulikise nnyo. Nti bagenze balina retreat nti balina bakampinze nkutidde nti basawo banne balina gye bagenze mu campinga asima bazita outreach. Ate njogedde nti je yali musawo teyali musawo n'okutuuka kati bwe njogera je omanyi bajje abasawo bameka munnange nga ne banne bakugamba nti naye je mutuuka wali n'onoonya akawowooko obumu n'ayiya engeri gy'abusumulula n'abuttululira mu buntu obulala kale nno kirabanga ekyokusaaga. N'olwekyo bwe njogera bino muganda waalina okuba nga akitunulira bannange nabagamba nti abakazi olugambo mulukola luteewuunya naye twewuunya nnyo ne tuwuniikirira omukazi bw'aba omubbi ng'era omusajja bwe tuteemwewuunya nnyo ng'amubbi si kirungi ne tumwewuunya nnyo naye tusigala twewuunya omusajja akola olugambo naye tumugamba wayi okola olugambo ng'abakazi olwo twatongoza nti olugambo lw'abakazi naye olabe bwe bakigeraageranya kati omwana okutandika bw'atyo ng'abba byakusaaga agenda akula bwe batuuka mu bufumbo ne bubalema nga babba ssente z'abasajja ogenda gamba nti ate ababba ziba zaabwe bakozesaako bombi. Wallahi ekigambo ekyo saagala kitwagaliza naye naawe bali kikugamba bw'abeera akozesa ku zaabwe twawula okukozesa ku z'omuntu n'okubba beba abantu n'ogenda bw'afuna ATM mulaba abasajja abamu eri ebika by'abasajja bw'atuuka ewaka naye yeyambula engoye nga oba bino bipijamu bye babeeramu awo nga bali waka Amerika shwa kiriko n'ensawo olutuuka ebiwandiiko ng'abijja muno buli wallet nga kubanga amanyi asula n'ezzubbi naye gwe omanyi kitegeeza omuwala okumuleeta nti bane omuwala edya relationship yamulemye olw'obubbi kitandikira awo nekigenda nga kikula ne kimera amatabi oba ne kikola ne branches. N'olwekyo sister wo bino byeyeesirwaza ng'agamba nti omwana we tabba tuzze tubiyiga wano nti abantu babeerawo nga bagaanira abaana baabwe naye nga n'abaana beewuunya ababagaanira. So akasente ko twagala kabeere safe ne mwogere ne mami wabali mu comment alaga means endala ze baweerezaamu sente oba how you deposit money straight to the bank. I don't know if you even have one, the account number. Bwaba luwe engeri endala oba luwo omuntu omulala kino nga toyagala kubanga eri abantu naturally nga ye tayagala ntalo mu maka nasala kutabaka n'abantu bange kati nasala n'agamba nti kanze nfiirwe mu kino oba nkolebwe nti nasala n'atabyogerako bwobanga yeggwe bambulya si yeggwe. Sebo olwana olwo bannanga olwana olwo n'osaasira ali luwasa nno abo nabo bakula n'akuba omwana omufiirako kubanga amusanze yeemakula ntero gamba batabani bange nti nja balabisa ate enkyogala ne wano njagala bwe mba mubiguddeko mu birambe nze bwe mutabani wange bw'abanga abadde alina omuze tugeze gwa bukodo olulira bakugaalo friend we nga mutuuza nga mugambo waayi akabanga ke mwakabeera n'ono omulenzi we zibanga ki andimanyi bwe bwoyogeza daddy ngagamba mpita taata songa zenjoga ziri serious mpita taata ekyo kigamba vache mpita taata ne kalyoka kaseka kakalaba biri weird nyabo ono mwakanya ne relationship banga ki daddy jiringa miezi ena simanyi obanze embirabo obubi naye mutabani wange mumanyiko ogw'okubeera omukopi omukodo omunyaga omufuta omukoga mufuneyo ku bigambo ebirala awo njagala okimanyiko wallahi nze njogera ono njalabisa omwana owaye muwala wange omutwala naye okimanyi nti muwala wange n'akasente tebateŋŋana bakamutunulako nga nvuuza munakikola muti ekyo tukyogereko nga naye waali wano kubanga bye bigenda obbayombi eri kamba wewuleko ebimu ate bwe tumalanga njagala n'omulenzi ono bamuwala
tugere tusinkana abeewabwe mbabuuza nti abange ono gwe tutwala musooke mutubulire ku bunafu bwe tetwagala kumanya strength ze kubanga strength tujja ziraba and we will not be surprised for our strength but tujja kubeera shocked for weaknesses that we don't know. So can we please know nti munnaye muno mukulu munnaffe muwala waffe oyo amanyi okukoja wakubuliri nti kale nga tugenda tunoonya amatooke bagamba amatooke gagonya okufuka ku buliri simanyi okulya amayanzi munnange mbyogera mu biboozibozi n'owulira nga asaagirira ne bino bye bituuka ku baana b'abantu. Oyo omwana okubba ajja kugenda bba akavubuka akasoga akaseeka capati zaako bwe kagenda olaba nga ye kabalamu katoni na liita 10 eza butto kajja okumwokya omwana agenda okuddeka nga mwokye olwo nnyina lwalitegeera nti nno omwana we gwalina obubbi bukula ate tebatutama sho njiggadde. Njagala kino kikubeeremu njogera eri gwe yakola senior 4 n'ofunayo ka certificate mu early childhood development kakati twagala okukusenvulako obeera omusomesa asukkakaawo nga tukutwala ku level eya diploma. Njogera ku lugendo olw'obuwanguzi wootuuka n'ogamba nti kati nina diploma mu early childhood education. Diploma eno oli waakugikwatako ng'oyise mu Comprehensive Educational Institute ekireka okulya na Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Okumanya ebisingawo ku nsonga zonna. Weetaaga ki? Kitwala bbanga ki? Tuition yali biki? Osasula otya? Basoma ddi? Okikwasaganya otya? Owunziko oli musomesa kikaaki? Kyenjagala ojjukire mu byonna nti ebbaluwa eno ba diploma eno egenda kubanga ekakasiddwa Makerere University. Ku screen nga bw'olaba kuliko ennamba eyo. Ogenda kubanga butereevu oyogerezaganya ne Dr. Sarah Walusimbi ku lwa Comprehensive Educational Institute ekireka.